kunimba tolina kyoyinza kutugamba gavumenti musesekirija. Breaking news, kitalo ddala eky'omubaka Honorable Ssegirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando. Kitalo ddala. Bannange ekyalala kituufu nti nno afudde simanyi wenyeza bitandikira naye nga omubaka w'e Kawempe North afudde mu bulamu bw'ensi eno enkya ya leero. Tukoledde sitole eno nga bingi nnyo bikyayogerwa, amawulire gakyajja mayitirivu nnyo, afudde ki, afiiridde wa, bintu bingi nnyo, naye obudde buno nga bwe mulaba embeera obweri. Ssaalongo Erias Lukwago ono nno nga ate Road Mayor w'ekibuga Kampala atuuse ku ddwaliro okulaba ate ki ekiriwo n'embeera nga bw'eri. Kitalo ddala. Obudde buno Maiti ekyali ate mu ddwaliro e Mulago naye nga bagezaako okulaba nti enteekateeka zikolebwa okulaba nti nno atwalibwa ku bijja by'abajjajjaabe. Bingi nnyo nno ebizze byogerwa. Awo nno we tufunidde n'omusajja ate kaggwa ensonyi yalangidde gavumenti ya Pulezidenti Museveni yeemusse, ekitannaba kakasibwa kubanga abasawo bagenda kufulumya lipooti eraga nti ki ekimusse, naye kinajjukirwa nti nno Ssegirinya awerennembye n'obulwadde buno ebbanga ddene. Kituufu kiri nti nno alwalidde ebbanga ddene, anyigirizibwa nnyo wakati mu bulwadde era nga obulwadde yabufuna oluvannyuma lw'okutwalibwa mu kkomera ekitalya ne Alan Ssewanyana omubaka w'e Makindye. Ate olwavaayo omubaka n'atandika mpolampola okulwala, n'atwalibwako mu malwaliro ag'enjawulo, n'afulumizibwako ne mu ggwanga omulundi ogutali gumu egitali ebiri, naye kibi nnyo okuba nti nno avudde mu bulamu bw'ensi eno. Amawulire mangi nnyo ogenda beera nga ogafuna wano gabugambi subscribinga watannaba kikola, likinga omuntu afune ate ku vidiyo gy'olabyeko jjukira bwa likinga kigiyambako okutambulira ku speed ey'ekizungirizi, ate osharinge n'oyo ogimutuuseeko atannaba kugimanya. Amawulire gangi nnyo tugenda galeeta moments ezibadde ez'enjawulo ennyo ne Mr Updates zonna ogenda beera ozifuna, embeera gy'abadde ayogeramu ebintu bye, engeri gy'abadde ayogeramu ku bulwadde bwe, n'abantu ab'e Kawempe North baki kye bayinza okumwogerako because kinajjukirwa nti nno kigambibwa nti omu ku babaka abatini nnyo mu myaka ebiri abaali bamazeeyo bye baasuubiza abantu baabwe, omuli eddwaliro, omuli Sejji Box, omuli Kiiti, ng'omulwadde bw'ojja mu ddwaliro ate bakuwa Sejji Box n'ogenda n'otandika obulamu, omwana gw'ozadde n'afuna obuugi bwa bwereere nga n'eddwaliro lya bwereere yali alikozeeko, naye bwe baamusiba ebintu bingi nnyo byasaanyizibwawo, bingi nnyo byonooneka n'eddwaliro ne lituuka kukola ki, okubeera nno tekyasobola kukola. So nsonga nnyingi nnyo ogenda beera nga ozifuna wano eno, naye nga bwabugambi nti nno kitalo ddala. Ssegirinya waafiiridde ng'era abadde akyayagala okukomawo ku bubaka bwa paliamenti, ng'era abantu babadde bagamba ne bw'aba nga takubye campaign ne balaba kifaananyi kye aweebwa akalulu. So ngenda kulagako ku Road Mayor ng'abaako ebigambo by'atunnyonnyola, ajjukira abakuze bonna ababadde bonna, ate olabe embeera nga bw'eri n'enteekateeka yonna ogenda beera ogimanya, gwe bwabugambi beera wano eno ogenda beera nga ate byonna obimanya. Oyo nno gw'olaba ye Danstan Busuulwa oba omu ku bakulu mu Terefayina awo, PD wa Terefayina. Oyo nno yatandika Ssegirinya atugambyeko, yamutandikira ddala eri ng'akyali ku top radio ng'akyakuba amasimu Ssegirinya eddoboozi ly'ekyebando, atambula n'ekkanzu yeemu n'akakoofiira kamu, bingi nnyo moments zaamulinako, naye atuuse okulaba nti nno ate annyonnyola ensonga oba alaba ensonga nga bwe zigenda okubeera nga zitambulira ddala. So beerako gwe ga bingi nnyo bye ngenda okukuteerako mu maaso awo. Lwe yava mu ddwaliro biki byayogera, yagamba ki ekibadde kimutulugunya nga tannafa, bingi nnyo n'obutakkaanya babadde n'abantu ab'enjawulo. Jjukira nno yafunamu obutakkaanya n'omusiba obudde buno, bangi gwe mumanyi nga omulombi w'edduwa ow'e Nansana Sheikh Umaru,
n'afunamuko ku butakkaanyiga ne bitalwawo ne wayiswa mufumbiro bingi nnyo azze abyogerako ate mwana kibi nnyo kibi ddala naye ndowooza kamusooke mumanye environment nga bweri naye nga bweggaye buli kimu ogenda beera nga okifuna wano eno tovaako oweenywerezeeko naye kasooke ate nkuwa ebigambo by'abakulu bano nga boogera obyewulirireko omanye n'embeera bweri ate nga bwe nkuterayo moments endala eziddako gabeera wano buli kimu ogenda beera okifuna wotali naye gaayo ono azze ng'akaaba ku ddwaliro ng'agamba nti gavumenti esese girinnya siyinza kutamukusoosa komusooseko katini nnyo ate maaso awo omuwulire biki byabadde agamba ebituufu naki ekisse ate mbu segirinnya ye nga bw'agamba saala zokka naye bagaabugabe musabe nnyo musabire eggwanga lyaffe kitalo nnyo kitalo ddala kubanga kisese girinnya oyinza obeera ng'okimanyi naye tusabe busabi so bwekityo bwe kiri embeera bwetyo bweri musibyeko ebisango mu bijambiya okuwagira gavumenti guba musango Segirinya olwaniridde eggwanga lyo Segirinya obulwadde bwo bwonna buvudde bukomera umula mirembe olwaniridde ensi yo Segirinya naye mbabuulira basajja mu aba movement abalowooza mu bino bya lwali byakubalaata mujja kisasulira obudde bwammwe bwe butannatuuka Museveni ne gavumenti yo mwatulugunya Segirinya ne Ssewanyana naye nabo omubaka agenze abamu babiyita bya kisiru bino si bya kisiru okulwanirira ensi yo ensi etabanguse buli kintu kiri ku bikukujju kati baabo batandise kujjawo bbeeyiru bikimanya biki ekigendererwa kyekyo babanyige babateeke eyo batte busi batulugunye batte kale mujja tumalawo gavumenti mukoze bubi muno bulwadde siwa Segirinya sibiki tolina kyoyinza kunimba tolina kyoyinza kutugamba gavumenti muse Segirinya muye kale tali ali basonyiwa nze mbabuulira ebigambo bino mubaka wumula mirembe Pulezidenti Kyagulanyi yabitugamba Constitution, we have a Bill of Rights. Even if you have issues with somebody and they are facing charges, they must be protected. Life is paramount. You must guarantee that even if they are facing a trial, they are at liberty to access medical attention. They are at liberty to get whatever facilities they need to be strong, to be alive. But we realized actually they were condemning Segirinya and Ssewanyana to death. They prejudged them, they convicted them before trial, and that was the thing. So this talk of no bail, this talk of no bond, is going to affect so many people. You see, I may be having my own underlying issues, and these are the reasons that I envisaged under the laws
to allow accused persons to be admitted to bail so that they can attend to those problems, those underlying issues they may be having. So I may be hypertensive, I may be diabetic, I may be having some issues that require to be admitted to bail so that I attend the trial coming from outside. So curtailing civil liberties is a very, very big problem. So what aggravated Girinya's situation and caused the deterioration of his health is that incarceration, endless illegal incarceration without allowing him to access physicians of his choice and getting medical treatment from where. Prior to his arrest, by the way, he had visited his physicians in Germany. He was there before. And he pleaded, we put all this in black and white on paper. In all the pleadings we put there. We insisted that, look, this is the record of this gentleman. His life is in danger. Please, do you want to try a dead body? Get him out of jail. Allow him access medical facilities of his choice. When he is stable, you try him. Can you imagine even recently? The ICD court here issued the criminal summons for Segirinya to appear before court when he was actually grounded. When he was actually grounded here in the hospital, him to the hilt, pushing him to the wall. Segirinya yo wamutegeera ddi era abamu ku batuuse wano akulira entambuza y'emirimu ku BBSF fayina okozeko ne Muhammad Segirinya emirundi egiwera mpewo ne mu bulamu bwa bulijjo ky'omwogerako era ky'omutikirako. Mwebale nnyo nja kusooka gamba nti kitalo nnyo kitalo ddala kubanga Segirinya abadde mbaka wa Parliament naye nga asigadde muntu wa bulijjo nga twamanyagana kati nze sikozeeko obukozi naye neffe yagaffe twamukola alo radio gye nali enkola kwa gita top radio erikaawo empaawo bwayise ku bbiri era kyakuba masimu edda nga yakyalina Richard Segita ddoboozi yawa ebando alina akakanzu ke akeeru takavaamu sogeddewo bine bwatyo yali trademark ye nateekako nantalabuusi kati ng'akuba nnyo amasimu ku programu zange awo top radio nebonzadde twabanga n'emirundi twabanga n'abantu ab'enjawulo akuba amasimu era bwe yaviira n'agenda kuba kansala netumuwagira yali nnyo ne Honorable Mubarak Munyagwa era Munyagwa ng'agamba omusajja wange oyo mumukwate ku tumutwala ku road kansala nemuwagira Katonda gye muyambira n'afuka mpaka Parliament. So njagala okumwebaza asigadde mukakkamu ne bw'aba nga status ebadde erinnya ate abadde komiko nga asanyusa tatwala kintu nnyo siriyasi omuvuma kati enkya ne mukwatagana mu byobufuzi byabwe ebyo. So abonyebonye nnyo n'obulwadde tawomeddwa obubaka bwa Palamenti kubanga yali agenda mu Palamenti obulwadde ne butandika naye kye nnyinza okugamba nti tumusaaliddwa nnyo naddala media fraternity n'emitimbagano katukyawakanya amaanyi ga mitimbagano kubanga omusajja abadde w'amaanyi akostinga bwati n'afuna like bamusibyeko ebisango mu bijambiya okuwagira gavumenti guba musango. Segirinya olwaniridde eggwanga lyo. Segirinya obulwadde bwo bwonna buvudde bukomera umula mirembe olwaniridde ensi yo. Segirinya naye mbabuulira basajja mu aba movement abalowooza mu bino byalwali byakubalaata mujja kisasulira obudde bwammwe bwe butannatuuka. Museveni ne gavumenti yo mwatulugunya Segirinya ne Ssewanyana naye laba omubaka agenze abamu babiyita bya kisiru, bino si bya kisiru okulwanirira ensi yo. Ensi etabanguse buli kintu kiri ku bikukujju kati baabo batandise kujjawo bbeiro bikimanya biki ekigendererwa kyekyo babanyige babateeke eyo batte busi batulugunye batte kale mujja tumalawo. Gavumenti mukoze bubi muno obulwadde si wa Segirinya si biki tolina kyoyinza kunimba tolina kyoyinza kutugamba. Gavumenti muse Segirinya muyekale tali ali basonyiwa nze mbabuulira ebigambo bino mubaka wumula mirembe. Pulezidenti Kyagulanyi yabitugamba